nze ekisooka Ssebonzaalo Kayunga. Oli munnakayunga? Kayunga ye waffe. Funye omuntu era bamanye Kayunga ogundi olevo yange nagimalira osuka ku Green Valley School. So kati Kayunga waffe. Suka wabadde ddala akabenje wennyini awo? Nawo akabenje akafunidde suka. Baŋŋambye sayidi zaawo suka. Kati awo suka Green Valley we mmalira gundi olevo. Ate nga nasomerako n'eringo yutuuse eyise ekyerima nodde bayita ekitatya. So Kayunga waffe. Ekitegeeza byogenda tugamba si byambu. Si byambu naye mwami Kalamaje yagendako e Kayunga eyo. N'agoba ebyalo n'ebyalo. N'atwala ettaka ly'abantu n'asiba olugo. N'ateekayo ente ng'omutwalo mulamba. Ye teyafa kuba talina gwe yatta. Mulamu. Naye sikiwa nti essaawa zino yasigazaayo ente yadde ziwera 50. Mwamukola ki bannakayunga? E Kayunga awo waliwo omusajja mu nsuubuzi yava mu kibuga eno ne ssente n'agenda naye n'abbayo ettaka eryo mu Lukoole. Era naye n'agoba abantu. Kalangu enfa gye yafudde naye bwe yafa. Mu mmotoka ye ng'avaayo akomawo bw'ati yatuuka Kampala. Abo bannakayunga. Ne wabaawo aladise yajja bwe baateeka e Kayunga eyo n'akwatagana n'egundi ne mwami Kalangu. Teyalwala. Lwali olunaku lumu n'ayitamu. Simanyi bawa. Kaakati Kalangu abadde awangadde nnyo ku bikolobero byakoze. Era waliwo okwo mukyala Nantabane lwakubira mwami Museveni n'amussa ku ssimu nti muzeeyi abantu nga n'abatuuze bawulira. Nkajjukiraako. Anti Kalangu yajjanga akozesa erinnya nti ye ava mu State House. N'atigomya abantu nnyo nnyo. Kati gundi oyo Nantaba kye kyamukubye essimu. So Kalangu otyo tumumanyira n'atigomya abantu ebbanga ddene n'abasiba baafa nga okufaako bwe kuyitidde ku ye. So ebyo ne bibaawo. Kati Kalangwa kibi nti abantu omuntu bw'afa kibi okusanyuka naye lubeerera munnaye mu butonde bw'omuntu ekizibu omuntu bw'akiwona tasobola kutakyekulisa. Kati Kalangwa mu Kayunga yali kizibu eri abatuuze abadde yafuuka kizibu. Kanso kiri kibadde kizibu yadde yafuuka kizibu anti abantu kye batamanyi ekintu kyonna ekijja ne kimala ku muntu emirembe olumu nga talina bw'akyetakkuluza kukifuuka kizibu gyali. Kati ye Kalangwa omuntu naye famire ya Guni yali tebamanyi na ttaka gye liri nga ye agenda nga bawaayo obusente ng'akola ekyapa nga atigomya ekiki. Kati abaana ekyo batagamba bantu ng'akozesa amaanyi kitaffe tulina wano ettaka simanyi ziri eka 3,000 za square miles nga 3 n'omusobyo. Ezo eka ze muliko wagambibwa 2,500 eka ze muliko ezo mwagula omenya family 3 kolowooza family 3 za family yabeeranga ku square miles kwaliko abantu kitammwe najja n'agobaganya abantu naye teebereza. Kati mwasengawo obusenzi we mweyagala mmwe muteebereze nga mukedde ku makya omuntu najja n'abagamba mutambule mugende temulina waakudda. Kitammwe kye yakola abantu naye abaana balemeddwa okulaba naye lwakuba sibanenya. Embuzi ezaala mbuzi, ente ezaala nte, n'embwa ezaala ki? So basobola kuba na ndowooza yanjawulo eyawukana ku ki? Ku kitaabu. Naye nze ndowooza omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okubanga abadde akyali mulamu. Ekirala e Kayunga waliwo amawanga mangi. Abanyankole gye bali, Abanyarwanda gye bali, Abalukwara gye bali, Abasoga, Abakakwa, Abasoga, Abaganda, Abaganda
amawanga gonna weegali Kayunga kakati abalulu tosobola kumanya olumbaganye wa ggwanga ki tosobola kumanya ggwanga ki leero olumbaganye kati kyekizibu ekiriwa ekiri Kayunga naye abaana bave mu kukudaala simanyi era bawoza simanyi taata waffe yafudde si wakusondera bakkirize bagaani kitaabu yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugu nalabaawo nga kitaabu yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugu ekirala ettaka buli abantu bonna abakaanira ennyo ettaka buli lw'olikaanira ennyo omala n'olyebikka abantu bakiyige lwofuuka okufuula ettaka nga gola buli ttaka lirina kuba liryo olyebikka n'olibeereramu ddala. Okay, Uterevu gwe alaba Focus TV nkwaniriza legama nti nnyo okubeera ng'ogiraba ali mu Uganda ali mu East Africa mu diaspora nga gwasalawo n'ogamba nti Focus TV buli kyekufumbira ky'onoolyanga webali nnyo okubeera ng'okikola ate naba kusubscribinga kusaba kikole osubscribinge tuba tweyongera okutambula mu maaso. N'olunaku lwaleero ndi ne Kanso Matovu okulaba nga tutaanya ku nsonga eza omugenzi Kalangwa. Lwaki tuzikomyawo ssaawa zino? Lwansonga bingi bitambula ku mitimbagano naddala ebyekuusa ku kufa kwe n'abaana abatanakakasibwa ddala bantumbwe za Kalangwa bavuddeyo ku mitimbagano okuvvoola n'okuyisa mu bannakayunga eggaali. Saa zino nga abantu bali mu kunyolwa kuba bali mu ekyo kyaliwo ekyokubeera nga bafiirwa omuntu ate era ne babeera n'embeera gye bayitamu ey'okuba nti babbibwako amataka okubeera nga saa zino omwana ovaayo okola ekyo tugenda okuba ntuyisa amu obuufu ne Kanso tube nga tunaba kiye kyagamba ku ekyo. Kanso sebo nkwaniriza esebo nsaba obuze ku balabi ba Focus TV then abalabi ba Focus TV ona gye musinzira okutulaba bane tubabuuzaako ne tubeebaza abalina gye mukola abafunye okusoomozebwa okwenjawulo tubasaasira ate n'abafunye ebirungi tubasanyukirako nsaba Mukama bibakuumire. Amiina. Esebo Kanso bwe tubeedde mbadde bukyangasage egwawo eyo accident eyajja mu bulamu bw'ensi eno omukulu bayita Moses Kalangwa tusinkanangako kituufu era mbadde nkunoonya n'oŋŋamba ndiko bize wano naye ŋŋamba eyo kenkufunye koyongere nawe okuttaanya ku nsonga y'omukulu ono Moses Kalangwa. Kanso mu bulamu bwe obadde omumanyi nga y'omuntu? Nze ekisooka ssebo nzaalwa Kayunga. Oli munnakayunga ye waffe era bamanye Kayunga ogundi O-level yange nagimalira awo Suka ku Green Valley School so kati Kayunga waffe Suka wabadde ddala akabenje wennyini awo akabenje akafunidde Suka baŋŋambye sayidi zaawo Suka kati awo Suka Green Valley wemalira gundi O-level ate nga nasomerako n'eringo yutuuse eyise ekyerima nodda bayita ekitatya so Kayunga waffe ekitegeeza byogenda tugamba si byambu si byambu naye mwami Kalangwa nze ntandika okumumanya mu Kayunga nga mivuyo gya ttaka egyo gitandise kuba tazaalwa nga Kayunga yajjayo buzi twafuna ekizibu sayidi bw'okwata nodda sayidi z'ebbaali mu lukoola eyo ettaka lyayo lingi abantu balina ettaka naye teryali na byapa baali tebalijjaako ettaka lyalingayo ku bulupegi abantu tebaali likola kulijjako kati bannafaamu abagezigezi bebakola bagenda ne bafuna pulinti ezo ne bakola ebyapa najja n'ekyapa n'agoba ekyalo Kiramba awo so kati Kalangwa y'omu ku bantu abakola ndowooza ekintu ekyo okugenda ku bulupegi bafunako ettaka eriri awo etanabafunibwako kyapa mu kutandika okugobaganya abantu emiranga gyali mingi era batandikira okufunira obutakkaanya ne mukyala Nantaba kuba mukyala Nantaba yali minisita w'ettaka yavunaanyizibwa ku ttaka ate nga munnakayunga nga alina abantu yali wumane MP kaakati bafuna obutakkaanya obwo baasika nnyo omuguwa era waliwo ko mukyala Nantaba ne lwakubira mwami Museveni n'amussa ku ssimu nti muzeeyi abantu nga n'abatuuze bawulira nkajjukirako anti Kalangwa yajjanga akozesa erinnya nti ye ava mu State House n'atigomya abantu nnyo nnyo kati gundi oyo Nantaba kyekyamukubya essimu so Kalangwa otyo tumumanyira n'atigomya abantu ebbanga ddene n'abasiba
abafa nga okufaako bwekuyitidde ku ye. So ebyo ne bibaawo kati Kalangwa kibi nti abantu omuntu bw'afa kibi okusanyuka naye lubeerera munnaye mu butonde bw'omuntu ekizibu omuntu bw'akiwona tasobola kutakyekulisa. Kati Kalangwa mu Kayunga yali kizibu eri abatuuze abadde yafuuka kizibu kanso kiri kibadde kizibu yadde yafuuka kizibu anti abantu kibatamanyi ekintu kyonna ekijja ne kimala ku muntu emirembe olumu nga talina bw'akyetakkuluzaako kifuuka kizibu gyali. Kati ye Kalangwa omuntu ng'omuntu talina bw'amwetakkuluzaako mu mateeka talina bw'amwetakkuluzaako mu buntu bulamu na ne mu mateeka byagaana. Kati ye Kalangwa anti abantu ng'agenda nabo ba ku poliisi Kalangwa poliisi yagirina bwana nga talina omuwaabira era lumu yalinako obugundi n'abantu n'agamba nti ntomina kye mujjako mugende muwaabe wa Katonda. Akakiripo bakatambudde nnyo abantu nga basindika wa Katonda kitegeeza wano ku nsi abantu ne bawaabe wa Katonda. Katonda n'agamba muddu wange saakusindika ku nsiko jojo byabannu n'amuyita n'amutwala naye nageze tunamufayiro nga abemulugunya Kalangwa bangi koje gwe sokojje kuba Kalangwa yatigomya ekayunga n'ayitamu n'ebusoga eyo n'abayingira kuba nti ekayunga okukulosinga okuddaali ebusoga wangu nnyo. Yagenda eyo n'abayitamu n'abatigomya. Kati oyo mwami Kalangwa naye abaana be bayige buyizi ku bulamu kitaabwe bw'atambudde beebuuze abantu bameka abafudde nga bo bategeera Kayunga nawa ani gwe baali balabyeko omuntu nga bamwogerako ebyo kuba buli gwalabye asiiga akazigo either abadde alina kyafuna mu Kalangwa either abadde mukwano gwe ng'omuntu naye nga tannamukosa. Bamwami Gashumba abadde bagira era biki naye ne Gashumba oli kaabe mukwano gwo n'obwo bwasobyanga omugambangako omugambe n'ensobi kuba kati Gashumba ewammwe eyiri Kalungu tomanyi kibadde bugerere musajja wo babadde mukwano gwo amazima abadde kizibu eri abatuuze b'e Kayunga ekyakimanyi era mutima gwo beera ng'okimanyi era gundi Gashumba nga gwaddatira okuba mu mbeera ezinyigiriza abantu ng'obalwanirira kyabadde kibi wadde tolina nakwogera wandize n'otuulaawo n'omala n'ogenda nojja kale munnakibiina wammwe mukwano gwo n'omala oziika n'okola ki n'ogenda mulimu wetulizavinga okwogera kwaffe n'ogaa ero sijja kwogera olwakino ekiriwo osoma embeera omuntu ono bwazze atambula. Kati oyo mwami Kalangwa kati Kalangwa ne tudda mu bukulembeze bwokka teyakoma mu kwenyigira mu gundi mu kibbattaka n'amala najja n'atandika okwagala okuinfluensinga obukulembeze. Akalulu akaleeta mwami Ffeffekka okuba kiyamaanyi w'e Kayunga Serubogo yali aludde e Kayunga bambi naye nga tafunanga mukisa abantu nga bamumanyi luutu eno baasalawo ne bamulonda. Abantu tebalonda Ffeffekka yali 2 abantu tebalonda Ffeffekka ne bamuwa kiyamaanyi bwa district bwe bamulonda afuna obuzibu nti gundi oyo yali ali mivuyo gy'ettaka Ffeffekka asuubiza abantu nze sigenda kwekubana n'ababbi battaka ekizibu kyengenda osooka okukolako sigenda kwekubana ngenda kubalwanyisa ne bambi Ffeffekka yali connected bulungi. Ffeffekka yattibwa Ffeffekka yeetuga alabika embeera yamutabukako. Ffeffekka yattibwa nali mumanyi on one si bino nti mulengerera wala naye nga mulabyo bwendi muntu ku muntu. Kati Ffeffekka nali mumanyi tasobola kwetuga n'omuti ko bamuwanika Ffeffekka tasobola gulinnya. Omusajja ali mu kanzu yake edde ku makyava ku saala bambi bw'afuluma ebweru bwe bamubakira baali bakimanya akeera ku makya ku makya 12 kitundu we bamukwatira ne bamutuga bamala omutuga ne bamuwanika ku muti. Ebbanga limaze e Kayunga mwami Kalangwa abantu we baafanga obuvunaanyizibwa mu kitundu yabanga omu ng'ajja n'aziika n'okuleeta obugundi amabugo biki ate era nga gazitowa ewa Ffeffekka teyalinnyawo abantu era baasonga bwemuko mu bubonero era ettaka eryali bagugula nnyawo n'obwo amaze okufa lyatwalibwa ekitegeera. Kati Ffeffekka n'afa naye ne tugamba nti asinga okusasula e Katonda ate Katonda ye lubeera alitaasa abantu be gana amateeka getuweekisasayizenga ku nsi ffe tutula ne tugabaga ffe tugakola ki ffe tugabaga kyova olaba ffe tugamenya
naye ye Katonda ayina obwenkanya obutaliiko saidi atuŋŋanagaana edda. Ekirala ng'ovudde ku ebyo waliwo embeera eri e Kayunga. Mbadde nga nkigamba abantu Kalango si adda asoose okujja e Kayunga okubbayo ettaka. Waliwo munnamagye yagendako e Kayunga eyo n'agoba ebyalo n'ebyalo n'atwala ettaka ly'abantu n'asiba olugo n'ateekayo ente ng'omutwalo mulamba. Ye teyafa kuba talina gwe yatta mulamu. Naye sikiwa nti essaawa zino yasigazaayo ente yadde ziwera 50. Mwamukola ki bannakayunga? E Kayunga awo waliwo omusajja mu nsuubuzi yava mu kibuga eno ne ssente n'agenda naye n'abbayo ettaka eyo mu Lukoole eyo era naye n'agoba abantu. Kalango enfa gye yafudde naye bwe yafa mu mmotoka ye ng'avaayo akomawo bw'ati yatuuka Kampala. Abo bannakayunga ne wabaawo RDC eyajja bwe baateeka e Kayunga eyo n'akwatagana n'egundi ne mwami Kalango teyalwala. Lwali olunaku lumu n'ayitamu simanyi bawaabawa. Kaakati Kalango abadde awangadde nnyo ku bikolobero byakoze. Lwaki kanzo buli omu lwaki ayogera ekintu ekyo? Oyo abadde awangadde nnyo ku bikolobero byakoze e Kayunga okubanga abadde akyali mulamu. Ekirala e Kayunga awo waliwo amawanga mangi. Abanyankole gye bali, Abanyarwanda gye bali, Abalukwara gye bali, Abakakwa, Abasoga, Abaganda, amawanga gonna weegali e Kayunga. Kaakati Abaluulu tosobola kumanya olumbaganye wa ggwanga ki. Tosobola kumanya ggwanga ki leero olumbaganye. Kati kyekizibu ekiriwa ekiri e Kayunga. Naye abaana bave mu kukudaala. Simanyi era bawoza simanyi taata waffe yafudde si wakusondera bakkirize bagaane. Kitaabwe yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugo. Kitaabwe yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugo. Ekirala ettaka buli abantu bonna abakaanira ennyo ettaka buli lw'olikaanira ennyo omala n'olyebikka. Abantu bakiyige bw'ofuuka okufuula ettaka nga gwola buli ttaka lirina kuba liryo olyebikka n'olibeereramu ddala. Mukama agamba kale ndikuwadde n'alikubikkira ddala. Kati kyekyo ekizibu ekiri ku bantu ababba ettaka nga bo balowooza abalina amaanyi buli wamu. Ekyo ng'okimaze kati essaawa zino abaana kye bandibadde bakola abaana ba Kalango kukwata bantu kubaddiza ttaka lyabwe. Kansi ettaka yaligula nanti mugenzi taata waabwe yaligula era bo balina n'obiwandiika ebikakasa va awo we bali. Naawe wonna nawulidde bagala simanyi twaligula ku baana ba gundi twagula ku baana ba gundi. Naye abaana ba gundi be mwagulako ettaka si baali tebawangalira ku square mile gye mwagula. Ekyo kye batagamba bantu. Kitammwe yajja n'agula ku baana ba gundi ettaka ng'abaana ba gundi balina eka 4. Eka 4 ebyo nga biriko abatuuze. Mwe mwagera ne muwooli ssente ne mukola ekyapa ne mujja ne mugoba abantu ne mubajjako. Kitammwe ekyo kye bamuvunaana. Tebamugamba nti teyagula mugende mubuuza abantu bawali mubuuza abantu bawali. Mwagera ne mulaba oli ne mugula ettaka lyawana abantu babanga n'ekyapa. Naye nga si yali ku ttaka eryo lyonna nti eka 4 yazibeera katya. Omu kaloli yakwata alina ekyawamu. Kalango yanoonyanga alina ttaka nti ani bw'alinoonya eri ku gundi nti ya famire ya gundi. Naye famire ya gundi yali tebamanyi na ttaka gye liri. Nga ye agenda nga bawaayo obusente ng'akola ekyapa nga ajja atigomya ekiki. Kati abaana ekyo batagamba bantu. Ng'akozesa amaanyi ge. Kitaffe tulina wano ettaka simanyi ziri eka 3,000. Iza square miles nga 3 n'omusobyo. Ezo eka ze muliko wagambibwa 2,500. Eka ze muliko ezo mwagula omenya family 3. Kolowooza family 3 za family yabeeranga ku square miles. Kwaliko abantu. Kitammwe najja n'agobaganya abantu. Naye teebereza. Kati mwasengawo obusenzi we mweyagala. Mwe muteebereze nga mukedde ku makya omuntu najja n'abagamba mutambule mugende temulina waakudda. Kitammwe kye yakola abantu. Naye abaana balemeddwa okulaba naye lwakuba si banenya. Embuzi ezaala mbuzi. Ente ezaala nte n'embwa ezaala ki? So kati basobola kuba na ndowooza yanjawulo eyawukana ku ki? Ku kitaabu. Naye nze ndowooza essaawa zino mukyabeka ak'enjawulo ke babakola ne mulowooza ne mutereeza. Ekisooka kitammwe tewali
muntu nti yamulumbye n'amutta. Kabenje Accident emmotoka yiye naye okumanya Katonda yabadde amwagala. Bagamba nti emmotoka emaze okufuna akabenje n'ambulensi eyazi yatuuse ku mafuta ne gagaana okugendamu. Bwe gagenzeemu n'egaana okuba kitegeeza Mukama abadde yasazeewo dda nga yabadde asazeewo nti kyonna kikiri ono ye mutwala mukwano gwa munonyi kaave mu batuuze. Katonda n'amukola ki n'amutwala. Naye tulaajanira kimu ab'obuyinza ndowooza luutu eno mukole abantu be bajjako ebintu byammwe mugende muteekeyo complaints buto. Ifatolo mulina proof muteekeyo complaints. Mwami Muhoozi wavuddeyo okulaga ntogezaako okutereeza. Abantu beekayunga bayambi. Abantu bayamba oyinza okwakalanga mbadde mukwatibwa ensonyi naye yagenze naye ettaka ly'abantu gye liri abantu babundabunda gye bali be bajjako ebibanja byabwe bannansi ate era abalonzi b'ebibiina ebingi. Kalangwa singa yajja n'ebyapa abantu n'abakompaseetinga ttaka lino naliguze ndyagala naye obadde obeera ku kibanja kya eka 10 abantu beeyo balunzi babeera ku ttaka nga liri wanene. Ettaka lino ndyagala nti tukaanye n'omuwe ssente n'agenda singa tebayomba naye abantu yabagobyanga maki yabagobyanga maanyi alemezaamu nga n'okufaafa. Abantu balugulangamu n'obulamu bwabwe. So kati mwami Kalangwa bw'atyo obulamu bwe yabukola ki bwe yabutambuza. Kaso kyekireetedde enduulu eno oba amazina embuutu abantu banywa omwenge nga babikidde Kalangwa nti tebakikkiriza. Era abamu bagenze n'okuzika kakasa nti Kalangwa aggweredde mu ttaka. Abasinga tebagenze kuziika ku nti nno bonna bamulumiddwa. Bagenze kakasa nti amazima afudde era aggweredde mu ttaka. Abaana bye boogera ye abadde mulungi eri famire ye mwabadde mulungi ababbidde buli kirungi n'akibaleetera. Mwali mulina okukaaba ensonga n'okumwogerako ebyo naye temwandayisimeetinga bulumi bw'abantu bw'abakoozinzeeko. Kanso talina bintu birungi byokka byonna byakoledde Kayunga. Kayunga talinaayo kirungi. Kankuwadde ekizampu. Kayunga bwe yalonda omukulembeze waabwe chairman wa district Fefeka Kalangwa namubajjako kigambibwa yali musaale mukulaba nti obulamu abuvaamu. Kayunga bwe yakya ku makya n'eronda nga yavuddeko nakwedde wa chairman wa district Kalangwa nga amaanyi yakozesa amaanyi okukakasa nti obuwanguzi bwa nakwedde bumugibwako ne bateekawo NRM. Awo bwe bazze kalulwa kawedde okulonda Women MP yasimbawo muwala we Kalangwa n'alwana obuwanguzi bwa bannakayunga abutwalira Nantaba yataasizza n'agamba omuwala ono atuwangudde nakwedde gwe babalangire naye Kalangwa tugenda kuba buwanguzi buno era ne bavaawo bubi. So kanalabye abaana ba Kalangwa bawuza era omukyalo oyo Nantaba ne muganda Ismail era Nantaba n'akola atya kitammwe ye yaleeta obuzibu e Kayunga mwe mulowooza Kayunga yonna mubadde mu Kalangwa yekka lwaki Nantaba gwadalira naye obutakkaanya. Ku bantu abali e Kayunga abayitirivu bantu gye bali e Kayunga bangi abalina bizinensi abalina bye bakola. Lwaki ono lwaki oyo. So ebya Kalangwa tusaba Mukama Katonda mu bulamu obuddako oba oliawo alivufuluma nga ate muntu wanjawulo naye ono version gye basosotuwaako eno tebadde nnungi n'akatonda. version mugyevuma tugyevuma. Kanso nga tumaliriza Munnakayunga abadde alina okuba nga maybe alina obujulizi nti ddala ne kkooti oluusi kwaliwo eyankubidde essimu nankakasa nti ye baamuwa ne kkooti yamala okusala omusango nga ddala gusinga Kalangwa ng'akkirizibwa okuddizibwa ebibi naye buli offisi gye yatuukangamu nga bamubuuza owaayi awo nga wendi akawogo eno offisi gy'ejozzeemu ye maama ne taata oyagala nkole ki kitegeeza nga ali mu offisi balumba bamutya batya gwe balumba. Saawa zino waliwo omukisa gwonna saawa zino okulondoola ebyabwe. Anti ze nkugambye essaawa zino alina court order kati genda mu offisi entuufu gy'olina okugendamu bakuyamba ojja enforcing. Genda ku poliisi genda wa bigenda kukola naye ate mu njogera zaabwe nalabye ng'abaana bano balaga nti they are so close to first family. Nkubulira ekintu kimu ebintu bino tebifaanagana. Ekirungi ky'ettaka nze kyendyagalako kino bonna ababba ettaka terisenguka olibba naye lisigalawo eribeerawo. Kaakati ate jjukira tesobola libeerako lyonna
Obuyo yagenda nabba ettaka eka 2000 n'omusoke naye era basimyeko fuuti 5 abantu bakakuliriza banna awe bamutadde kati eryo ettaka so singa badde basimye nga ddamu ngeeyo yetulinako ttono lwakuba abantu emitima tegikola ki tegimatira abantu badde gende baddeyo bateekeyo emisango gijja kuwulirwa bajja funa obwenkanya bajja funa obwenkanya bateekeyo emisango mu bungi ekirungi kya kkooti ennaku zino webeesola ensonga z'ettaka ejja ku lokasi ne babisitinga lokasi awali gundi contested ne babagenda okusala nga basinziira ku gundi kubiri ku ground nangu yajja abantu nga bayina baziikako dda abafu baabwe bakola batya n'obafuumuula entaana ne baziseeteeza so ebintu byakola abantu bingi tukkiriza nti baba bagenze mu famire ezo omwana zagamba kituufu bo baba bazigulako ne baziwa essente naye ettaka lyaliko abantu ab'ebibanja be bafuumuula obufuumuuzi kalango yagobanga bagobe agaana nga eyo basima kojja sorry kanso mbadde manyi nti eyo yenkola weebaereebeera bwembeera nga nyina ekyapa kyange ekirijjeno mu mateeka bwejja n'ekyapa nga kikyo nga kuliko fe ab'ebibanja naye nga kuliko ow'ekibanja etteeka limukuuma ekisooka bw'oba oyagala ettaka tuula oyogere naye omusasule akole ki ave woba si ki muwe omukisa bw'aba n'obusobozi ye yeegule yeegule ku ggwe omulekeko omuwe obwanna ekyapa bwannanyini obwaki obwenkomeredde bino byo Kalangwa teyabikolanga yo yafunanga kiri ekirijjeno kinene nga gyagoba naye gwe weewuunyanga omutuuze najja n'agoba omuntu abadde ku ttaka emyaka 3 naye mmanyanga ono omusenze yali musenze nga yakajjabuzi mu kitundu so mbeera eyo Kalangwa bw'atyo naye tusaba Mukama amusaasire n'abaana bano abalungama ekisooka bejjemu amalala bakimanyi nti kitaabu abadde abawaga yakoze ekyo yafudde ate nga eyatutte kitaawe ye Katonda akyaliwo alaba ebigenda mu maaso ali mu bba kuba mutto kyabalaba olumu Katonda atuggyako abantu baffe ffe tuyige abaana baffe bagamba omanye nti bale wala atakafa badde w'amaanyi tutte ate ffe naye baana kyo tebakiyigiddemu naye bali mu kubalaata tubakwasa ensi eyalabye kitaabwe akyaliwo alaba kale tetuyinza kuba ntusukka wano wadde mulayi mungi kuba gye twatandikidde awe balina okubeera nga toba nebaza bannaffe abateekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo gubeere magda bakolera omukolo gwo ate era ofune service ezisingira ddala obulungi kanso ono kimutamanyi ekirala ekimukwatako musajja mulungamya wa mikolo ate era ng'agirungamya mu nkola ennuŋŋamu era entuufu so bw'otooka n'otuwa omukolo gwo gwe ku Focus Event Services kakasa nti tujja kuwa ba MC abalungi nga bano tubeere ng'ofuna service ezimalayo nyingi ennaku zino wegamba so batonye ku Focus Focus Event Services ku TikTok olabe biki bye bakola so ng'ate era ennamba z'essimu kwe ziku screen tulina bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyine bakolere branding buli kimu kyomanyi nti nno kitonebwa computer bakikolerako business yo kuva ku business card kolera maybe business cards stickers banners signpost billboards ebizolaba ennene ku nguudo byonna babikolerako beeyune nabo ennamba ziri ku screen eberenga ofuna service ngira ddala obulungi kanso neyanziza submission ye gyokoze era tukakasa nti ofuna abaawo n'ekintu kirala kyonna sebo otuwa obudde bwo tube nga tuttaanya ensonga otherwise tweyanziza buli kimu kale nange neyanziza sebo tukola olunaku lwali tusingayo mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel.
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi